Oli Kakalam Times yugi ya YouTube channel jogeza kwatenga wekumiddeko mugana fenaje so kwatenga otugoberera sakono tufuna mu bulimbera ngebivulu bifuse ekizibu mu Kampala wanene mu kibuga Kampala wa mu Uganda okwatenga bisazibwamu lwa coronavirus twala be kivulu kya mukulu balamu beche omupira gwa mukulu balamu yali ategese nambola awo ngabagala kwatenga bategeka banafe bana abazanyi bompira ngaliwo mpira gwino bire nambola awo ne pagune gusazibwamu kati ate waliwo ne kivulu kyale kisaziddwamu lwa coronavirus gwe basubira kulangibwa ati mu Uganda mwali wabula bali mu kutebereza ntomanya ekivulu ekyale kya tugende mu kikadde kibadde kino okwera ku Serena awo nawo nakyo kisaziddwa ne baga bagenda basobodde okwatenga bakyongerayo olw'embeera eno kakati okulindirira kwonna we kuli bakulindira ekivulu kye kimu Kenzo okuvaayo kugamba nti nange nkijjeeyo kikyaleme okubatenga kyo kirangirwa obukujjako okubatenga kyongerwamu amaanyi Speed Eddie Kenzo kwalangiramu Eddie Kenzo Festival essuubi ey'okugamba nti ayinza okera ku makya najje nakijjayo banalangirira nti kati kuno nkomye kiyinza okubanga kikyaganye mukino okugamba nti Speed y'amaanyi nnyo nkugamba nti waliwo abantu kati abatandise okubatenga balangibwa ne Speed ekikere kyawaggulu nnyo waliwo omwana omuwala gwe mumanyi obulungi nnyo tinatera nnyo okubatenga atambula ne Rema Namakula omuwala ono bamanyiddwa nga Evelyn Namulondo abalina ennamba ye ekiro kizabadde ssaawa nga 4 aweze Uganda n'akwata ebifaananyi byabalowooza nti no bagenda kubatenga oba oli awo bagenda yimbirako ku Eddie Kenzo Festival kololaawo kakati okusinzira ku mbeera eno oyinza okulowooza nti no Evelyn Namulondo yagenda ne kampu eri basebunya baani abo bonna ne barema nti Rema kyatayagala kuwuliza ku Eddie Kenzo ne Evelyn Namulondo tajja kuwuliza wabula okutunuulira ku status za Evelyn Namulondo nga bw'ozirabaawo ateekayo amakulu omuli Waikibenda olaba omukulu omuli ba B2C ba Bebekulu Eddie Kenzo naye mwennyini mwenye kwegamba nga tuli mu countdown ennaku z'omwezi kati zibulanga 15 okutuuka ku lunaku olw'omulindwa wabula nga abiteeka Evelyn Namulondo mwenye ate oli amuli bw'ati ku lusegere lwa Rema ekitegeeza nti oba oli awo Rema yasooka n'okubikula status zino okulaba ekigenda mu maaso kaakati nno akawungezi ke kamu akakeggulo era ne tulaba omukulu amanyiddwa nga Luba omu ku oyo alina omukono omunene nnyo mu kivulu kino yatimbye Kenzo te oba yamutegese mu kololo kyoyinza okuyita ng'ogamba nti sponsored ku page ya Luba Events ng'alaga nti omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula bw'agenda kubeerayo bulungi nnyo mu kivulu kya Kenzo yinza okuba nga twadde tulowooza byakusaaga era ne tulowooza nti oba oli awo ayinza okuba nga ali mu kugereesa bugereesaamuuko naye tubeeramuuko oba olinoga nti kiyinza okuba ekituufu wabula ku ssaawa ze zimu zeekugambyeko akawungezi k'eggulu ku ssaawa 4 mwana muwala Evelyn Namulondo gwegambyeko nti Rema ateekwa okuba nga oluba oteekayo status ye ku ssimu oba oyo omuntu asinga omwagala omubeera ku lusegere asooka ofolowinga ekigenda mu maaso nga Evelyn Namulondo ataddeyo ekifaananyi nga bw'olaba ennamba ya Evelyn Namulondo saako n'ekifaananyi ekyo nga bw'olaba status ezo ssebo nga bataddeyo Rema nti agenda kubeerayo naye era nga babala ennaku z'omwezi zabadde 16 ennaku lw'eggulo nga bataddeyo abaga nti bula nnaku 16 tuka ku festival Rema tanaakubaako kyanyega neetukkiriza nti status yagirabye era singa nti yabadde agirabye nga si bituufu era bwandigenza okkeera nga bagijjeyo ekitegeeza nti kati tulinda bulinzi Rema kulinnya ku stage kutandika kusoolayo muziki waliwo ebimu yemadde ndaba ne ku Facebook awo nga batugamba nti ne mukulu wa Muzanga ngeri gy'atayagala nnyo okulekeka mabega nti naye asubira okuba ate ng'aleeta mutabani we omukulu gwe yasooka okuzaala mutali Rema naye amulaga abantu mu festival akume bannange